serious. Ate ndi very serious. Sinza oligula bito bwomanyi. Case njala tukuze industry eno case tukejiza mabega. Tuleke kunafuya. Kati waba yabuliddwa abantu bidda Kamenyo musango. Mukyamusaze tanaddamu. Kati singa yafunye bwandifunye ofuna muki baba afunye. Oba bwabatafunye. Bwabatafunye ofuna muki. Kubanga ina byeyogedde bitakwata. Wadde kwogera kyayagala case. Toleta industry eno gifunya giremesa kukula. Case gwe case tewandibadde case. Singa tukyali ku mulembe gw'abastraka bani tewandibadde oli bakwogerako ng'omukuba kuba media personality ab'amaanyi case. Naye oliwo kulwanagana n'abantu. Tegeera. First of all, omuyimbi avaako ng'omuyimbi omulala. Naye ate kiva nnyo ku bannamawulire. Nze nekola nnyo interview nga buli ddakiika bambuuza Roja. Bwe nomanya mbuze Roja sigatta na Roja. Naye bwe bw'otuuka Roja lwaki tomukola ki? Kitegeera. Nga muteekawo embeera eyo. Nze Roja nayogera kye nayogera ne muvaako ne muleka. Naye buli wenjijja case n'ogezaako okulwana. Ekyo kiveeko industry ekule, case ekule. Ekiyinza okuba byenjogera si bifaanana saawa zino. Era kugamba keepanka keeyogeza biki. Nze ngedakera ku majambi veeko amazima ga Katonda. Kati mbabulire ngedakera ku majanga siyimba nga siriiwo. Either nga nfudde amazima ga Katonda gwe bakakummange. Ngedakera nga siyimba. Nga abantu tebandinako. Okitegeera naye byenjogera bwe gaba ge mazima mugenda galaba. Galibeerawo n'abalijja bajja kirambu waliwo ekyatusiba. Ekyatusiba abantu nga ebirungi tebabyogera. Kati fikira Kamenyo osanga yapafominze bulungi. Tegeera abantu ne banyumirwa. Lwaki wayogedde nti noga Kamenyo bambi ayimbye. Otegeera ne lwaki era otunuulya kiri ekinafuya. Kitegeeza nakola kyero ubwo nakyogedde bifundo za kujja. Nebeera successful. Era omuntu n'avaayo n'agamba yayingiza abantu babwerere. Yakoze eki? Nebateekawo embeera eyo bwetyo. Negenda embalala kyo negaana. Nikibeerevu bweya kyo embalala egaanye. Nze ani akola kyo neetagaana. Nze ndi muntu nga mmwe. Ndi muntu nga gwe atunda chapati nga gwe akola fema mu just mu gwawukana lero tunda chapati nezigwawo ekya nezigaana okuggwawo. Kitegeera. Kati bannange mulekerawo nizo okuba kali ndi arrogant ebiseera ebisinga. Nasobola okwogera ekintu nemugamba ono ali bwati naye kino ekintu kyabadde kinene. Kyabadde kinene okuba abasajja abasatu bonna balina fani base ate gye neetaaga ate gye ngabanako. Nakabeeramu emyaka 10. Saweza myaka 5 nga nkyalwanira bino okakasa. Mu myaka 5 ngenda kuba mbaleetedde omuyimbi omulala. Gwe oteekamu ssente zange n'obudde bwange. Ngenda tuna mwana baana balina talent. Njabba pushinga, njabba fuula baakabi. Nyiza okuba abalabe nali nabo saabafuula kye bali. Kuba nange nali neegatta. Kijja kuba myaka 5 emabega nga ntandika. Ne saa zino abantu engeri gye bampagidde musobola okubaako ennyingiza nange mu nsawo. Nga nane ebintu byenkoze ebiri out of music. Mweso okujja akasente nekateeka mu mwana. Gwe naalaba nga asobola okwongera music. Weeru we Uganda si wano nja kikola. Ebintu byenyogedde wano ebimu ku biri mu luyimba olwo. Tuba appreciatinga, tubaagala nnyo bonna basatu basajja b'amaanyi. Era oluyimba lweboogera era lujja kufuluma ndowooza mu mwezi gumu okuva kati oba mu December nja kuta oluyimba nga njogera ku posteyo nga mugiraba. Era bwe olaba caption gye nateekako yaliko for the love of the legends. Kitegeera okubalaga mbu baakabi badde wano n'abalala bayitewo. Kifo ky'okubeerawo nga bataddewo kitegeera nga bataddewo ekisinga awo mutoyitawo tokola ki baakabi nnyo ebintu bye bakoze amu tebigenda bikola weewaawo wali abalala bagenda obikola. So ebintu ebiri mu luyimba omwo temuli kuvvoola temuli kulwanagana na muntu just kuba appreciating. Kyange kinasembayo kibeera ku gundiyo abataano be walonze abasinga. Ebintu ebyo bisingira ne social media kwabaddeko nti odira otya Saha n'omuteeka wansi wa Shiba. Social media buli muntu abaako nekyayagala. Ate yo risiki yange nga Gravity Omutujju nga Galaxy wekera ku makya negamba lino muyimbi asinze lino limbo olusinze otegeera
kati nali mpadde endowooza yange enganze era buli muntu waddemba okuwa endowooza ye otegeera nze mulimu neera abakola disigundi zaabwe ne bagamba gravity olina kuba namba 10 siitwa kunyiigira n'oŋŋamba namba 5 n'oŋŋamba sirina namba mu music industry ye Uganda kiri very fine ekyo nawa kirowoozo kyange nganze bwe ndaba music so n'abalala balina engeri gye balabamu music waliwo ajja okugamba mu Dax Katero enamba emu badde example otegeera ne waba wakugamba Speak for America enamba emu ne wabeera wakugamba Pepe Busi enamba emu ne wabeera wakugamba Wininwaji enamba emu otegeera buli muntu alina endowooza ye yali endowooza yange nganze era tekwali kuvvoola muntu yenna basigale nga bayimba naye bawa abala platform kuba bayimbi balungi era nkiddamu bakabi bayimbi balungi olimba lwabebeku nyegenyege luyinza okuba lukunyumira nga ggwe nga baluna abalwagala ennyo omulala ringitoni ye otegeera sigamba nkombo lunyuma ne nange nina endowooza yange nganze tebankolera nganze gravity otegeera so siganye balala kola ki luyimba kubanyumira lwakabi naye tebali active nga ebandibadde tebali wiringi kwata oba miliyoni 100 bateeke mu video esobola okulabibwa buli wamu otegeera bajja funa ofa za video kuba balina sente walabe baziteeka mu mirimu gyabwe naffe tugenda tuka ku level nga nange so akola video ya miliyoni azwetta otegeera kalibo tebali very active nga ebandibadde ate nga bebali mu maaso nga bwojja okuba ku bo bwe bagamba agwe tosobola kuba namba emu n'omwana womusuubiza nomugala namba emu tewali namba emu wano akola ennyo ye namba emu omuna abaana bagenda dabolinga effort buli omu mu kyakola ate kankole ennyo naye okolere ngaokolera namba 4 nga bw'oyimba bere namba 4 ddala mazima ebyenamba kiyinza okuba si kikulu bayirawo naye wano tukuze kyekituli mutwe bagamba namba emu 2 mulimu abatabiriiko era batabyagala nga Kenzo bwe yagamba nze ebyennasinoonya namba naye ndi very happy kubanga you appreciated kitegeera so mbagala nnyo era music bamulina obulungi sibaganye kuyimba bayimbe ne bafunye nnyo mu music bawe n'abalala omukisa atigankase ate benjogera mbijje kulooyanga njogera mazima naye kyabikanga abamu boolina bana bizinesi abatali basanyufu n'endowooza gezanga Green Daddy Zexi Langirangi naye yavuddeyo nakuwamu n'akayimba Green Daddy namuwulidde namulabe ku NBS n'ayogera endowooza ye era sigenda munenya Green Daddy ayina endowooza ye kalinga nawulidde oluyimba lwe bayita nansanana yayimbye oluyimba lwe naye nekuli abaluvumu waliwo olodibitemu yayimbye oluyimba n'agamba nansanana biki enyama bijja n'avuma buli naye kati endowooza ye tegeera nange eri endowooza yange ngaomubana tegeera nina ekinyumirwa ekya Zex nabiwulidde naye sinnamanya kiyalirayo okubayimbi nakubira bajje bayimba namuyita cricket obu nemusala n'akalanga n'akampa ate mbadde fani wa Zex from day one era kimanyi before nakufuuka Zex tegeera era mwagala nnyo mwagaliza ekisima kyeriye Zex kuba muyimbi wakabi nnyo era so ekyo lenyo kyeri mu creatinga eno kyeri mu kukola sawa kyekino ofulaba Zex ate abo badde Zex asobola okuba namboole Zex asobola okukola ebintu ebyakabye ennyo naye ali mabega samuye bagamba Zex olina kubeera tegeera balina bwe bamutadde kyokka nga muyimbi wakabi nnyo so Zex wabanga yanvumye nga ye kimukolera Zex wabanga kituufu kyemwogera yanvumye kiri fine eyo ekiba kimukolera kubanze njala ng'afunamu waba akifunamu era yagambye olina okuvayo neweetonda abasajja bwaba bwagambye muveyo netonda ye alaba kimukosezza ye nga sayogedde ekituufu ye n'alaga sayidi ye ennungi nange nenjogera sayidi yange siyinza kwetondera ku mazima tegeera kati so Zex mwagaliza ekisima kyeri atufuneyo kibadde kina press conference eno kuddamu kutereeza ndowooza kubatereeza kubalambulira buli kimu nga bwe kyali abamu bamistakeninga abamu ne bakikyusa olinakola muko mwe mulinga omuntu nga muvaayo n'ogamba Gravity agambye namba 1
naye nga nagamba ninamba nnyo tegeera munyagira naye gugamba Gravity agambye Kamenyo tutamumanyiira tegeera naye nga sibe nagamba bwe twali wa Ibrahim wambuuza nonga Gravity ogambe tagala Bobi Wine nokikkaatiriza naye nga kyali kiva mu kusimu tegeera kali nzire wano kulambulula bintu ebyo ensonga kisaba sigenda kukola interview okumala guno omwaka paka ku mwaka byonna byenjogedde wano aganyabo byebyo byengenda okwogera kyekyange nambemu ne2 badde wano tuyitewo abala bayitewo yinza kalinza obutayitawo ezosanze natondebwa kuba wano wengi anera musiki wange abamugaibwa atanyuma nga tanyuma nate waliwo abanyumirwa abayimbi abalala bakabi babawewe bayitewo ate we baba balina obusobozi obusitula abayimbi abalala bakikole tebabakotogera isizakola amawulire gano tegera nayogera ekintu ekyo nemukituusa nekifuuka problem buli omu naavayo n'avuma buli omu buli kulooga n'abaliwa n'abamu buli omu n'akola posti gy'ayagala tegera negezaako okuddanjegere nayogera ekintu nemukituusa so nze sinoonya amawulire keizo okimanyi ekyo ekintu kyembadde njogerako wano neŋŋambye lirisiti yange si bwe ŋŋambye yange keizo oli waddemba okugenda ku TV nogamba enamba emu wange 234 nze kinayogedde kyange ŋŋanze nze nenewa namba 4 nayina waddemba okwewa namba 3 emu ne 10 kati oli agamba Gravity nobogamba tusiina namba mu music industry oli waddembe era sikunenya swala kunyingira okitegeera kati ekyo kyange ŋŋanze buli muntu alina abantu banange kyawongerwa kyayagala keizo olina abantu boyagala nina abantu benjagala tekiyinza kutwawula buli omu ndisiriya